n'eddoboozi Nambi Harriet. Ensonga etulese ya nsonga ya twawulidde mb'obanja yali omubaka w'ekitundu kinene bitandika bitya? Mwana gwoyo omwami Munyagwa yali mubaka waffe w'Ekawempe ate yali mmeeya waffe w'Eggombolola kusanja ekyasooka nakino ekizeeko. Munyagwa ndudde naye nga nkolagana naye mu bintu bingi naddala mu kalulu ke wadde ndi wa NRM. Kiraba Munyagwa olwatuuka mu biseera bya kampeyini ng'ajja mu Wandegeya ng'agendako ku muzikiti yagabako $5,000,000 era yali ayagala ziyisa mu nze ne mugamba nze ndi wa NRM saagaba ssente zo ne mufunira omwana bamuyita Musa Mwanje n'amukwasaganya n'amukungira kale abawagizi oba abalonzi ne batuula n'abawa ssente $5,000,000 olwamala nga wayiseewo wiiki ajja Obigyeko. olwamala nga wayiseewo wiiki n'ajja tutandika kukola ki ng'ewange amitingirawo abalonzi kubanza ekifo kyange kinene nga amitingirawo abalonzi nga abagulira emmere abagulira ebyokunywa nga n'akasente mu nsawo ng'akola ki ng'abawa okugaba ssente akwata kisooka sijja muwaayiriza era ebiseera emyezi egyasooka egy'esatu yali agula emmere nga yinza okujja nagula emmere ya $3,000,000 n'asasula ne ssente enkalu n'akola ki n'agabira abalonzi kati olwamala ng'atandika kugamba nti nsindisaawo abalonzi bange bwe bati sabo bampeera emmere bweti nga mpandiika naye mwennyini ng'ajja musazeemu n'obukadde busatu n'abugaba ate nga abantu bakyamuyiikira waba omanyi enkola ya Munyagwa bw'abeera mu kafu abeera n'abantu bangi akakana agambye sooka ompeeyo akakadde ngenda kakuteera ku ssimu oluusi wata akatadde ku ssimu ng'akawa Namwanga Naalongo yali kansala we Bwayise kansala fayi kati munaye Munyagwa entujja nga tukolagana bwetyo naani ne Munyagwa mwezi ogw'omwenda ogw'ekkumi n'ogumu nga bagenda omuwandiisa wonna nga tukolagana ne Munyagwa naye nga bw'asindika abaana nembawaki nembawa emmere yatuka okuweza $4,410,000 naŋŋamba ngenda kuwera Namwanga ssente zakoleki azireete teyazireeta nali ndi awo ng'asindise mwami Ntambi namugamba emmotoka ye simanyi bagikutte ayagala $7,000,000 nemugamba saawa zino sirina $7,000,000 naŋŋamba mpala $7,000,000 ngenda kuteeramu amagoba ga $2,000,000 jjukira ate yali mubaka yeesimbyewo tebanaba namulonda nze nga siina ssuubi kyasobola kukola ki kunziba oba kunyaga kubanga mbadde nzija nga tukolagana bulungi Munyagwa jjukira yabadde omubaka waffe w'Ekawempe nga bwe tuba tufiiriddwa ffe ab'Ekawempe nze nga buli omu ajja wange nangamba kubira ku Munyagwa atuweeyo ku ki ku ntambula era bambi ng'akola ki ng'atuwa sijja muwaayiriza kyoba bwe yayitamu oba abalonzi be yabalekerera yasigala nga tukola ki tutambula naye ate nze nga ndi wa NRM nze era tekyakifunamu buzibu nekukwata $7,000,000 zange naye neekengera musaazi wa mwana oyo gwe yatuma Ntambi namugamba anze kaŋŋende mpaka wa honorable nkole ki nzimweweere era ne tutuula mu kasipashiyo ne tugenda mpaka owaani owa Katolubwama bwe namusanga erubaga wasajja Mutundwe bwe namusanga ennyumba eri awo erina kukuba nnyumba nkadde so n'okutwalawo era nentuukawo nenzimuwa bulungi nnyo nankomyawo mu kasipashiyo paka wano kati olwamala netusigala ku ssimu tutambuza akalulu kaffe tukakana Munyagwa ne bamukuba kati wali watunyonnyola ssente wazimukwasa ng'ombaga Katolubwama alaba omwa $7,000,000 Katolubwama yaliwo ng'alaba
ng'omuwa miliyoni 7 nga muwa miliyoni 7 yaliwo ng'alaba nga yalina kipulade ekyo nga kipaakinzawo mu lugyalo yaliwo ng'alaba n'oyo omwana oyo gwebuganda yaliwo ng'alaba kati obuzibu buvuddewa anti obuzibu katujjukira mwaka mulamba okuva mu gw'11 katuyingidde gwakubiri okiraba bwe mukubira essimu ndowooza yanteeka mu blacklist takyankwata takyakola ki ngezaako okumusindikira message zi audio zonna nzirina ku ssimu nja zibaweereza nga takola ki nga tanziramu kiraba maze ebbanga kina tomulaba okuva lwe yagwa simulabangako kuva lwe bamukuba akalulu simulabangako n'essimu tagikwata buli kimu takikola nagezako n'omutayiza ku NBS ng'ali ku NBS ku mpewo nenfuna abaana ne mugamba mujje tugende tumusaleko n'alemera mu studio n'agaana okuvaayo nengenda nenzigulako omusango ewandika neŋŋamba ne kayija arodi kayija nemugamba omusajja wo yankola bwati bwati nemugamba naye nze nja kumulemerako mpaka nga mpadde sente zange era noba okubira kayija ensonga ezakolaki azimanyi kiki ogamba omubaka essaawa eno omubaka mbadde musaba saagala nnyo mawulire saagala nnyo mulabisa ng'enjogera eriwo ennaku zino yeetereza mpa obusente bwange kuba nze ndi mukazi munaku nze ndi mukazi mufumbi wa mmere nze nina abaana bangi bendabirira peza abaana 50 bempeera sikulu fees abatalina bazadde baabwe naye bw'abanga mpadde sente ezo zisobola okunyamba nenkola ki nenzira kiraba kuba nze covid naffe yatuyitamu tetuli bulungi ayinza okusaba nga bakasoma batudde nalowooza nti zonna zenkola zibazaani sente zibalina okugjako emisooso basapulaya baki nange nengenda nga ngattirira nembaawo kyemusaba nze ampeezange kuba ngenda kumulemerako mpaka ng'azinkatti awamu banja sente mmeka miliyoni 11 tuyagala magoba saagala magoba sigagala njagala sente zange nga wazimanyi wabazimba naye amagoba sigagala naye omubaka mutuuze mu kitundu kyammwe si mutuuze ate mutuuze asulawo yali asula wali nga wa bujingo lwamala omukuba akalulu n'asenguka tumanyi najja asula kati simutuuze kati yali apangisa bupangisa nyumba olwamala okugwa ne bagimugjamu naye alina ekibiina ekimutwala walinako enagenda 10 n'obategeezako bakulu mu FDC nategeezaako arodi kayija naye ali ku kibiina kyekimu nagezaako omukubira amasimu nga wendi n'agaana okugakwata nampa n'ennamba eya muganda we Mikidaadi ow'Emakerere nenkubirako Mikidaadi mute naŋŋamba kamukwasaganye n'essaawa yaleero neŋŋambako ne bamukaaku webwobuuza mukaaku Samwiri mukaaku ensonga za Munyagwa azimanyi kiraba kuba nga bonna babeera bwe waffe azimanyi bigambo byebisembayo nze ebigambo byange ebisembayo mbadde nsaba bannange mutambuze ka vidiyo omusajja ono tumulage mbuki tamala gali alya sente z'abakazi ffe tuli bamufuna mpola ffe bamaama ffe bataata kitegedde mbadde nsaba mukatambuze watasobola kusasula sente zino era aswale amanye nti ye si mugagga nnyo sente zeyajja mu paliyamenti zamuyita mu ngalo kuba toyinza kuŋŋamba osobola okubeera mu paliyamenti emyaka 5 n'obeera kyamaani w'egombolola n'otukulula ku kakiiko simanya akasesako kosako kasente nyingi naye n'onyaga omukyalo mufuna mpola miliyoni 11 obeera mukopi tobeera mu byaz'amaanyi ebigambo byange ebisembayo nze Munyagwa sikulinaako mpalana kwata sente zange okole ki ozimpe mu mwoyo bulungi naye bwe kiba seeto tugwa fembi kyekyo byo si byabufuzi ate byabufuzi oba bakusindise wina waali singa bansindise singa kayija tabimanyiiko segeke singa mukaaku tabimanyiiko singa bansindise ate sinze banadde bansindika kuba na banuuku kati be baliko be bookya okiraba
naye bansindikako oyo yagwa yali namba 3. si byabufuzi era nze siri mu byabufuzi. Nze nkola akasente kange nimufuna mpola. Mukyala akeera kaleero ku makya 11 nensuubula nentandika okwetetenkanya. Ezange tezirimu toba zirimu oba mikono oba gyandi sente zange nga ki nganze. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.